tuddayo mu kuwummula kwaffe okwo olakyali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe olutimbe egaggadde gwe ali ewaka atulabira ku Afro Mobile webale tulaba naawe ali ku Facebook social media zaffe zonna mwebale kugoberera Salam TV ne programming yaffe yonna nga bwebeera kubeerako ebyokusomesa bingi nnyo ate tubeera tukulyowa omwoyo obeere ng'oli bulungi njagala kutumirako mwenna abatulaba countrywide abali ekaseesa abali Fort Potro abali ebuhinga abali Hoima Masindi Mbarara Masaka mwena tubatumiddeko abali eggulu abali esoroti bwenna tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Salam TV ate n'okuwagiranga programs zaffe ze tubeera nazo wetuwummulidde tubadde twogera ku bintu ebikwata ku menstrual hygiene oba menstruation naddala mu bakyala naye mulanga gwe tumaliriza nagwo gubadde gwakukuutira baami okwenyigira mu nsonga z'abakyala zino zireme kubeera z'abakyala naye zibeere nsonga zaffe. Dokita tubuliremukko ku psychosis zino ez'ekibada oba eza monthly periods omukyala yanditegedde atya psycho zino ate omukyala abala atya psycho zino okumanya nti mbuluno olunaku lw'eŋŋendamu. Webale nnyo abatulaba ku Salam TV mbakulisaayo mukuwummula okwo. Menstrual cycle yeyo cycle y'abakyala nga cycle eno ebeerawo wakati w'ennaku 28 ku 36 24 ku 36 tuyina kye tuyita short menstrual cycle eya ennaku 24 tuyina average menstrual cycle y'ennaku 28 then netubeera ne long menstrual cycle y'ennaku 36. Kizibu nnyo omukyala okumonitoringa cycle eno okulaba nti nina long cycle short cycle wabula wetubeera tuyigiriza emisomo gino tuemphasizinga average ye cycle ey'ennaku 28. Naye dokita musawo nkubulire ennaku zino ebintu byagondamukko amasimu kati ffe wetubalira buli babuyita batya waliwo obuntu bwe babala ojja kubutubulira kye babuyita naye ennaku zino tulina amasimu ate gatuwa ekyokukola n'obala n'oteekamu ka app nogamba njagala kubala menstrual cycle yange ne kakubalira swi n'omanya olwaleero ŋŋendamu. Cycle eno kituufu apps weeziri modernization nungi simbi wabula app eno esobola okukontana ne nature ey'omuntu. Kituufu nnyo factors nyingi kyembadde nnoonya ekyo factors nyingi ezicontrollinga ki cycle eno. Ojja kulaba nti oluusi omuntu ali exposed to different environmental factors weather wekyuka oli ojja kubaajo watambula wakyusa environment so ojja kwesanga nti app eno erina weeraginga ki behind naye ate oluusi wobeera ogifollowinze nga tewali kikyuse all factors are constant tujja kwesanga nga app eno ekoze eki ekola so sivumirira app wabula ate nenekya y'omuntu naye esobola okukontana neki ne app eyo. Menstrual cycle eno oba cycle y'abakyala erina phases 4. Tuyina kye tuyita menstrual phase. Menstrual phase zeze ennaku wakati wa 3 ku 7 omwana ow'obuwala omukyala oba ekitonde ekikyala ekyo ekiri mu reproductive age wekikola ki wekifulumiza omusaayi. Omusaayi guno tuguyita endometrial lining era mu phase eno tujja kulaba nti eggi lino lyali released ne liyita mu fallopian tube. We lyayita mu fallopian tube tumanyi nti no fallopian tube okusinziira mu science tulina part gye tuyita ampulla wewo fertilization weetakinga ki place oba eggi we ligatta n'enkwaso z'omwami. Naye wabeera tewaali nkwaso ya mwami yonna
tujja kwesanga nti olwa hormones mu mubiri endometrial lining eno eyali richly supplied n'omusaayi kuba buli endometrium eno buli weekula efuna omusaayi ogumala esobole okwetegekera eggi lino in case liri fertilized omwana ajje nga yeebaka bulungi ku kafaliso akalungi era akaweweevu. So in case fertilization tetekinze place tulaba nti omusaayi ne endometrium eyo oba olububi olucoverinze uterus byonna bigenda kuba bikola ki bifuluma naye nga ojja kulaba ki musaayi era n'olububi olwo abamu bakola ki balaba wobeera kini nnyo ku pad. Tulina kye tuyita follicular period. Follicular period eno mu menstrual cycle nti wobeera omaze omusaayi ogwo guweddeyo mu nnaku 3 ku 7 tusuubira endometrium eno okuddayo okwetereeza bagisupplying n'omusaayi ogumala esobole okwetegekera cycle ki eddako. So eyo phase yakubiri. Tulina kye tuyita ovulation. Ovulation yeyo period eggi we libeera released okuva mu ovary ligwe muki mu luseke oba fallopian tube oba oviduct tube. Wewo wetujja wewawali genesis ya safe days. Ovulation mu average cycle eyoyo omukyala alina cycle ey'ennaku 28 tulaba nti ebeerawo ku 14th day after the last normal menstruation day. Last normal menstruation day tulaba nti omukyala ogendamu ennaku 3 olwokusatu olaba nti n'ovuddemu bulungi bali ennaku 14 waka 14 toli seefu 13 toli seefu 15 toli seefu. So ennaku ezo ezikavale simba wakati njagala tubibale bulungi. Producer leero njagala onteere cycle ku kugundi njagala onteere cycle ku screen abantu bagirabe. Day 1 yeeriwa wovudde mu periods olunaku olusembyeyo katugambe nti omukyala agenda mu ennaku mmeka 3 olunaku lwolaba nti omusaayi guweddeyo that is the last. What is the first day of my period? The first day lwotandise lwentandika okubala. Yes. Yebeera day 1 tebeera day 1 anti yebeera day 1 of my period. Yes. Lwotandika okubala. Okay. Kati ongambye day 13 day 14 ne day 15 siri seefu. Toli seefu. Mba nsobola okufuna olubuto. Oba osobola okufuna olubuto. Naye omukyala bw'oba ng'ondaba nga ng'oyagala okufuna olubuto bino oba obikozesa? Obikozesa. Yes. Kati we tutuuka ku day 13 ojja kulaba obubonero buno wammanga. Tuyina kye tuyita basal metabolic temperature. Ojja kubuguumirira. Aya basi. Then tuyina ovular pain. Oluusi abakyala abamu bajja mu malwaliro n'agamba wano wannuma ate navaamu weeks 2 emabega nali naakavaamu muki mu period. Pain eyo tugiyita ovular pain nti eggi released liri mu kutambula muki mu luseke. Okibaji kakusekesa. Okibaji ffe twali tumanyi obeera olina UTI. Nedda tebeera UTI. Anti nakimanya luvannyuma naye nali mmanyi ekintu ekyo kasita kikuluma nga wakava mu periods oba wafunye infection during the periods. Tezibeera UTI. Banaye musome ebitabo. So in case wobeera n'omwami ng'olina pain eyo chances ziri waggulu okufuna ki olubuto. Then tuyina kye tuyita
abamu batera okufuna light mucus plug eminyira naye nga giri light nga giringa eggi givaayo. Ako kabonero nako ka ovulation, toli safe. Naye ekyo kikola 1 nti oyina average menstrual cycle ey'ennaku 28. Ab'ennaku 24 abamu bakyuka, naye totegeera olw'okuba toli mu mubiri akyuse. Kyekimu n'ab'ennaku 36. So kyetaaga okumonitoringa like for 3 consecutive months tulabe cycle yo eri etya immediate, ogwamu average, ogwamu short, ogwamu long. Kyekyo. Still tugenda kulaba omukyala andaba era mpulira ku Salam TV wofuna ebintu bino wammanga ng'oli mu period sizo obeera oyina obuzibu. Tutandikirewo. Namba emu woweza emyaka 16 17 nga tonnagenda mu periods, genda olabe gynecologist, omwana ow'obuwala. Kyandiba ekizibu. Womala emyezi egiddiriŋŋanwa 3 nga togenda mu periods, genda olabe omusawo. Ate bw'oba obuukabuukamu, bw'obeera obuukabuukamu oyinza okulwala guno oguddako tolwala, naye on condition nti okebeza olubuto, naddala bano abakyali abato. Wabeera akuliridde okubuukabuukamu okwo kuli mu baana bano abato nti eyakatandika tulina kye tuyita inovulation. Waliwo abaana abato bano abakatandika ogenda mu periods, agenda mu periods naye eggi teribeera released. Yes, teribeera released, liba terinakula. Oluusi omubiri gwo gweconnectinga ne gulaba nti ng'ono omwezi guno taleese eggi mu fallopian tube, periods tezigenda kola ki kulabika. Naye ate eyo tebeera pamiti kwegatta, kuba tuli mu kulaba n'abaana mu covid waliwo abafuna embuto nga tebafunye periods. Omwezi gwe yali alina otandikiramu kye tuyise wali menaka, nti oli ayinza okugamba nze natandika ogenda mu periods ku myaka 12 yeyo menaka. Abamu tebaagiraba nga yafunira mu lubuto ate nga naye yali tamanyi, okitegeera. So ebintu bingi wasaidi awo. Still wofuna bleeding ey'amaanyi nga mulimu ebitole naddala ng'ogenze nga bleeding eno y'amaanyi ate nga n'ennaku nnyingi above 7 days, genda olabe omusawo, wandiba n'ekizibu. So byebyo ebimu oba concerns z'olina okugenda olabe. Still waliwo abamu abafuna okulumizibwa, pain eyo mu mugongo, mu lubuto, emu edda mu bisambi, ebeera nga naye lwafuuka luyimba. Labor. Tubeera mu periods ne tugamba cramps zinnuma. Waliwo n'allowance ya cramps nnyabo. Allowance ya cramps. Yes, ekyo tukiyita allowance ya cramps zikuluma ne bakusasula. Tukiyita dysmenorrhea. Dysmenorrhea eno abaana ab'obuwala si bonna, abaana ab'obuwala bafuna okulumizibwa. We balumizibwa nga bali mu periods, oluusi ne temperature zigenda waggulu, abamu basesema, abamu ne bafuna loose motions, okitegeera. So tulina kye tuyita primary dysmenorrhea.
primary dysmenorrhea naffe tugamba cause eri idiopathic cause naffe tetugimanyi wabula tuliretinga ku kintu kino nti oba nature oba jjajjaawo naye bajjajja baffe balabanammwe bannaye buli kimu jjajja buzaaliranwa naffe tetusobola kulwanyisa ki Katonda okitegeera then waliwo omukyala oluusi amaze okuzaala naye ekintu kino kijja ebeera secondary dysmenorrhea kuba tulaba oluusi mu management ya dysmenorrhea eri primary abakyala abamu we bafuna embuto ne bazaala matu kigenda oba kikendeerera ddala kati w'obeera omaze okuzaala ate n'obeera ng'okyalina ekizibu kino weetaaga kwekebejja infections okole scan olabe ebitundu byaffe bino ebyokuzaala reproductive system y'omukyala eri okay okitegeera so awo nawo waliwo ki query ey'amaanyi. Okay. Yes. Webale nnyo webalire ddala doctor atubuulidde ebyo byonna ebitukwatako briefly tubuulire what is menstrual hygiene? Menstrual hygiene ye enkola omwana ow'obuwala omukyala ali mu reproductive age bwe yeeyonja mu kiseera ekyo nga ali mu periods nga yeeyambisa ebintu ebyo ebiyonjo ebiri hygienic okusobola okuabsorbinga omusaayi guno yeyo menstrual hygiene. Menstrual hygiene fine kiri broad era wenjogera ku menstrual hygiene sijja kwerabira ku sensitization. Tuyina abaana abamu abali mu byalo nga bo tebawulirangako kigambo pad tebakimanyi bamanyi bigoye biwero bifaliso. Waliwo ne research eyalaga nti abamu batuula mu musenyu omusaayi ne gubayitamu ne gubeera absorbed mu musenyu ogwo n'asiibaawo paka ennaku Mukama ze yamukola ki ze yamugerera okumalamu so kiri worse. Still menstrual hygiene sensitization omwana ono agenze mu periods tali discriminated stigma wobeera mu ssomero omusaayi ne gukuyitamu mu uniform omwana ow'obulenzi akukola ki akuli bubi akuvumye ofuuse luyimba. Still menstrual hygiene tetujja kwerabira facilities ezimu tuyina kye tuyita hand washing tuyina kye tuyita sanitary facilities nti omwana ono ali mu kyalo alina reusable pad wabeera ali mu periods ayina endala mu nsawo asobodde atya ogikunyaamu ne kasabbuuni agiyonja alyoka akozesa eri endala. Obudde bugenda butuggwaawo tusigaziza eddakiika ntono nnyo naye dokita tubuulire kiki omuntu kyasobola okufuna mu ddakiika emu nga teyeerabiridde bulungi ng'ali mu nsonga? Omukyala wabeera teyeerabiridde bulungi asobola okufuna infections zino tulina kye tuyita urinary tract infections tulina emiwaatwa gyaffe esatu ffe ng'abakyala tulina kye tuyita urethra vagina ne guli omuwaatwa ne namba 2 obuwuka buno we buva eno busobola okuyingira emiwaatwa egy'esatu oguno ogusooka tujja kulaba kye tuyita pelvic inflammatory diseases nti obuwuka buyingira ne buli ebisenge ebyo ebikola reproductive system. Tulina kye tuyita urinary tract system oba infections nti ezo infections zaki ziri eno mu urethra ebyo omwana ow'obuwala asobola okukola ki obifuna.
then tulina kye tuyita menstrual disorders zino endala nazo zisobola okukola ki okujja okugeza nga menorrhagia, metrorrhagia nti omukyala avaamu ebitole bingi tava mu nsonga n'ebirala. Bwene ebintu tojja bimalayo sibula abatulaba wiiki ejja ngenda kubakomezaawo dokita ababuulire bino tebinnaba kuggwa yalina otubuulira omuntu bw'oba nga teweerabidde ng'oli mu nsonga bulungi n'ebirala ebiddala tujja kwogera ku infections biki byonna tujja byogera sibula abatulaba ndi musanyufu nnyo nti nsobodde okuteeka ettaffaali ku mwana ow'obuwala n'omukyalo oyo ali mu reproductive age mu ggwanga Uganda era mbasaba okuwuliriza puroguramu eno n'obwegendereza ate oli awo tufunemu ekyokuyiga. Nsigadde nze musawo Lukiya Kisambira Modern Medical Center ne Family Clinic Lusaze Mapeera. Olwaleero sigenda bawa nnamba ye naye wiiki ejja bwe tunaba tumaliriza puroguramu eno kubanga tugikomeza mu kuba olw'obudde bannaffe waliwo abalala bagenda okuddamu bakole ffe nga tufulumye agenda kuddamu ajja bawa ennamba ye mumubuuze byonna bimwagala nammwe abandyagadde okubasomeseza abaana mujja kubanga musobola omukubirako abajje abasomeseza abaana naddala mu abalina amasomero abalina abaana abawala awaka naye ng'otya okwogera nabo ng'omuzadde oba nga tolina budde bwogera nabo kankusiibulire wano munnange naye weekuume ng'oli muyonjo weekuume ng'oli mulamu naaba mu ngalo ate muyige okunaaza ebintu naddala fruits ze mugula mu supermarket muzoozeeko n'amazzi amafumbeko oba agatukula twewala infections etusobola okwewala mu bintu bye tukola bulijjo. Nsigadde ni Mariam Businge ku lwa Salam TV ne crew yange yonna production team ba editors mwebale kwekumira ku Salam TV musule bulungi.